Gano gennina wano mazzi. Water. Abazungu ge bayita water. Gali bulungi mu bucupa bwago. Naye gwe teweebuuza lwaki nnina amazzi gano amangi mu kisenge kyange. Ye teweebuuza ngakozesa ki? Ye teweebuuza gonna amazzi gayina agenda kuganywa mu lunaku lumu. Ye video no gye tugenda okuba nga twogerako. Amannya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, jangu osubscribinge. Ekigambo kibeera wa osubscribe kiba kya ready kikonemu. Waliwo akade akabeera waggulu nako kakonemu. Akade ako kakonemu bajja kuba bakuwa message bwe tuteeka video empya bakugambe nti eri gye wa subscribinze waliyo video empya jangu obeerenga okiraba. Video ze tuba tuyerayo zibeera za kuyiga tezesitaza, jangu oyige, weeteekeko olukomera, weeteekeko obukuumi eno gy'oli. Video z'enkola zonna zibeera z'abaana abakola mu biyumba, abantu abali e Bulaaya nammwe abali ewaka, zisobola okubayamba okumanya mu bye mubadde temumanyi. Gwe ky'olina okukola subscribinga. Mwenna abalaba videos zange imbeebaza nnyo Mukama abaddizeewo. Abalikinga namwe abakomentinga mbagala nnyo baganda bange. Munyambeko mubeerenga musharingako ku link ya YouTube channel eno. Baganda baffe abalala nabo baleme kubeera nga basubwa. Bajje bayige, bajje bamanye ebintu ebimu. Olaba mwana kubeera ku mulimu myaka na myaka nga tavaako nga tomanyi nsonga lwaki. Olaba banno okubeera nga bongezebwa omusaala naye nga gwe tomanyi kibaviirako kubongeza musaala. Ogenda n'olaba banno nga bo bali mu bulamu obulungi bakama baabwe babayisa bulungi naye nga tomanyi. Tulina eŋŋombo egamba nti Katonda ayamba yeeyamba era nga tuvayo ne tubagamba muyige okusabako. Buli kintu ekiri mu nsi Katonda yakitonda ng'ayina ensonga. Naye gwe okikozesezza otya okweyamba okuva mu buzibu bw'olimu. Ye vidiyo eno. Gano mazzi gange nze nga Adita. Nywako naabako ku mazzi gano gennyini nga naaba. Amasinzizo agasinga getusinzibwamu getusinza bakozesa amazzi gano mu bintu eby'enjawulo. Bagakozesa nga deliverance, bagakozesa okuwonya endwadde, bagakozesa okugoba Ebisilani, bagakozesa okugoba amajinni, bagakozesa okukujjako olutwe, ne bagakozesa okukujjako ebitambo, ne bagakozesa okukujjako amaaso amabi agakulondoola, amazzi obuzzi. Kaakati gwe wenna muganda wange ayina ebikusumbuwa mu bulamu, ayina ebikutawaanya mu bulamu bwo ng'omuntu. Buli muntu ayina ebimusumbuwa, buli muntu ayina ebintu byanjawulo ebimusumbuwa. Waliwo ebisumbuwa omuntu ebitandikibwako nga byo tebeetaaga maanyi mangi, byetaaga bukodyo byokka. Ne mubaamu abayina ebibasumbuwa nga bo beetaaga ddagala lyennyini, ddwaliro lyennyini, nga tebeetaaga kukolerawo buntuntu buno obutonotono nga buyinza obutabayamba. Naye gwe ayina ebizibu by'omulimu, mukama wo takwagala, abaana b'ewaka tebakwagala, buli omu akulaba bubi, tebakusasula ng'okoze, toweebwa musaala, aba otulugunyizibwa olwa buli ddakiika. Ebimu biba nga tuvudde nabyo ewaka. Abamu tubeera na biiso nga tebatwagala, abalala nga baatuteekako buteesi kikolimo kyakubeera mu bantu nga toyagalibwa. Kaakati nno olunaku olwaleero nzize mbasomesa otya bw'osobola okukozesa amazzi gano eno okugonjoola ebimu ku bizibu ebikusumbuwa nga tutambudde mu masabo, nga tokozesezza kintu kyonna kigenda kubeera nga kikuleetera obuzibu ng'okozesezza ebintu byawaka. Abasinga ku mmwe abakola mu biyumba mulaba bakama bammwe nga balina amazzi gano mu bisenge byabwe, nga gali mu budomola, nga gali mu bikebe, nga bagamansa mu mayumba, bagasiiga abaana mu byenyi, bagabayiwa mu nviiri, naye nga gwe tomanyi. Nzize nkugireyo ekyama ky'amazzi. Ng'oyina ebizibu byonna ebikusumbuwa, kwatayo amazzi giraasi yo emu, gisabire, saba buli kimu kye weetaaga mu bulamu.
ogambe nejjako olutwe, nejjako ebiiso, nejjako ebisilani, nejjako emmomboze, nejjako obutayagalibwa wabula nga njagala buganzi, njagala banjagale, njagala buli antunulako anjagale, nejjako kifeesi ekibi ekinyambadde kireetera abantu okunkyawa n'ebintu ebirala. Njagala kwongezebwa mu kisaala, njagala mukama wange antwale nga omuntu nange aleme kumpisa nga kisolo. Amazzi ago nga gali mu giraasi yo, bw'omala amazzi ago gateeke wansi w'ekitanda gasuleyo. Mwabayina ebitanda gateeke wansi w'ekitanda, oba gateeke gy'ossa ebigere, oba gateeke gy'oteeka omutwe naye ng'omaze okugasabira. Bw'omala bw'okeera ku makya galeke gasuleyo. Osobola okugateekayo ennaku 2, olunaku lumu, oba wiiki, ky'oyagala, naye as long as ogatadde gy'osula ogasabiddeko buli kimu kye weetaaga. Munnange bw'omala amazzi ago ku makya ng'okedde okunaaba, teeka amazzi go mu baketi oba mu bbaafu yonna gy'onaabisa, gateekemu. Ogattemu amazzi amalala, tuteeka mu sabbuuni. Munnange obeere nga onaaba ng'ogamba byonna byonna ebinsumbuwa mu bulamu imbyena zaako bikulukute ng'amazzi ganene we gagenda okukulukuta. Gano amazzi gye gakoma ebizibu ebyo gye biba bikoma. Bw'obanga toyina nga toyagala gagatta mu mazzi malala, bw'oba omaze okunaaba okwateyo giraasi yennyini gye wasabidde erimu amazzi, obeere nga weeyiira ku mutwe nga bw'ogamba ebisiraani byonna, ebiiso ebibi, enfututwa, amajinni, ebiteega, byonna imbyena zaako binkulukuteko bigende bikome amazzi ago gye gagenda okukoma. Ekyo nno kikole wiiki nnamba, ogenda kuba nga ofunawo enjawulo. Amannya yenze Sheila Adita. Atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadaako, okwate ku kagambo subscribe, omale okwate ne ku kade. Bajja kuba bakwa message bwe tuteeka video empya, wabula nga nze abeerayo okutuusaako. Amannya yenze Sheila Adita. Mbaagala nnyo.